Kangende kanebake. Let me go and rest. Bye. Bye. First, this was said. Let us first where we came from. Kale kangende kanebake. Let me go and rest. Temufaayo, temupapa nnyo. Don't worry. Mpola mpola, she will get there. Mukubera kwa Mukama tewaba wa collapse. Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Kale nkulamusako yonna gy'osinzira okutulabira gwali ku mukuto gwa There Is Still Hope ali mu ggwanga Uganda te nawe ali emitala w'amayanja we bali kutugoberera kakati waliwo akatambi aka Pastor Manjeri we yabadde agenze wa Bishop Makumbi Patrick babadde ne conference y'ennaku zabadde 7 gye bayita Recover All Conference katwade lunaku I think lusembayo lwajjo oba ekyagenda maaso simanyi ne zireeta Pastor Manjeri bantu beebuuza ki ekyamutuuseeko abagamba ate tebamutegedde nga yamyuka nnyo kati tafaanana n'Abafirika yafaanana n'Abazungu naye tubadde beebuuza ki ekyabadde kimuliko kubanga yalabise nga mugonvu nnyo yabadde agudde n'okugwa bantu ne beebuuza ebibuuzo kiki ate ekyamuviiridde kawamunaga amaanyi ga Mwoyo Mutukuvu na Bishop Makumbi agamba ago maanyi ga Mukama temumuleke temumufaako naye kasooke nkutwale ewa Bishop Makumbi olabe ebyabaddeyo ate tujje tutemeeteme ensonga ezo naye nga sisita mumusabire go ge mazima mwabalaba eby'omwoyo musobola okulaba mwabalina okubikkulirwa okwenjawulo musobola otegeera nti ebintu tebitambula bulungi sisita yeetaga kuba nga ate tumusabira ddala kuba enkyukakyuka zirabika ate zeeyongera kuba nga mpitirivu naye kankutwale naye weerabireko ekyabaddeyo ndowooza obadde olaba butambi bwa TikTok obutambula naye kankuwe ka full video ako kalabe ate wookanaggwa nzije tutemeeteme ensonga abantu omusumba Manjeri asiimye omusumba Irene Manjeri asiimye tulabira wamangu okuva ku Pride Theatre abange yongera engalo weebale abanga amazina ga musumba Irene Manjeri weebale yuyo mutabani wo abange abakyala bano Mukama abawadde omukisa omusumba Irene yataddemu n'amasoga ataddemu amasoga ag'ewaabwe akalulu kaliwa
Abali bate worship center Jamuli. Jamuli. Bali bate dasha Jamali. Nasikwaya Jerry. Kale. Oli ku There Is Still Hope, channel y'essuubi. Banyabo ne basabo. Ladies and gentlemen, Amanya gange my name's nze Pastor Irene Manjeri. Pastor Irene Manjeri. Nchaddeko wano mu kanisa ya mwannyinaze. I have visited my brother's church Gwe twalinga naye Bugirika Pyanga where the one we used to be with in Bugirika Pyanga nga tunoonya Mukama. when we were seeking God. Bishop Patrick Makumbi. Nzize wano I came here nga ndi mukoowu nnyo. when I'm so tired. Mbadde ne crusade e Mayuge. I had a crusade in Mayuge ennaku nga 6 emabega. about 6 days ago. Nakomawo ku nnyonyi okuva e Hong Kong, China I returned on the plane from Hong Kong in China ne Japan and from Japan ne America. and from America. Bwe nakomawo mu Uganda When I returned to Uganda, sinaweza na wiiki. I've not even made a week. Nali mpisa abazungu I'd invited whites. ne mbatwala mu crusade e Mayuge. I took them to a crusade in Mayuge. Mbadde nsula ne maama I've been staying with my mother e Bugirika Pyanga. in Bugirika Pyanga. Ate nga mu America Yet in America, nabadde ku kitanda I was on the bed ng'omutima gwange gukuba nnyo. and my heart was pumping so much. Naye nga nina okudda e Uganda. But I had to come back to Uganda. Abantu tebaamanya People never knew nti mbadde ku kitanda. that I was admitted there. Ne maama wange teyamanya. Even my mother never knew. Maama agenda kweza emyaka 9. My mother is going to make 90 years of age. Abaana bange My children, baali baŋŋaanye okulinnya ennyonyi they had refused me from boarding the plane. era ne mbaleka nga bayomba. And I left them quarreling. Abalongo ne Isaiah. The twins, together with Isaiah. Omuwala ono ayimiridde wano injiniya The young lady who is standing here, an engineer, yamperekerako ku nnyonyi she came with me on the plane okuva mu Uganda. to Uganda. Naye yalina okudda mangu From Uganda, and she had to come back nga tutegeka crusade. earlier because we were organizing a crusade. Nzize kuwuliriza muganda wange I came to hear from my sister, Imelda Namutebi ng'aweereza. Pastor Imelda Namutebi, as she ministers.
male ngende eka nebake. After that, I will go and sleep. Ndi supposed kubeera wa specialist kati. I'm supposed to be with a specialist right now, Naye ndi wano. but I'm here. Ngambye Bishop Patrick Makumbi I said to Bishop Patrick Makumbi nti nzize okuwa mukyala we miliyoni emu that I've come to give your wife 1 million. male And after that, omusumba Patrick Makumbi muwe miliyoni 2. Bishop Patrick Makumbi, I will give him 2 million. Obwedda nzijja jako naye waliwo ziri ku simu. Pastor Sofa zino ziri meka? I was taking off, Kubanga little from waliwo my be mbadde nsigamu. but I have some balance on the phone because I've been sowing in people. So mu lukuŋŋaana luno In this conference, ndusizeemu miliyoni 3. I have sold 3 million shillings. Kati balamu zino Pastor Sofa ezo ziri meka? Count this, Pastor Sofa. How much? Kati kwate miliyoni emu giwe mukyala Bishop. Take 1 million and give it to Pastor Miriam Mrs. Makumbi. Bishop, Pastor Miriam Makumbi. Miliyoni emu yiye. That is her 1 million. Kati zino ezisigaddewo Now the rest of the money, jjako emitwalo egigyo 3. take off your 300,000. endala oziwe Bishop Makumbi, endala mutere ku simu. The rest of the money, Esimu yeri ku mobile money erichi ya Airtel. the balance will be put on the. Nere yetwogerere ku kuncho. Esimu yetwogerere ku kuncho n'esimu ya Airtel. Kwembe nte balance. Edindi Pastor Sofa nalina dai kuliko edide mitwalo 3. Ekindese wano Why I came here, nzize I came nsabe Pastor Namutebi. to ask Pastor Namutebi. Omwezi ogujja nga gugwako wiiki eggwako mu ono mwannyinaze ne bwe mukwatako temunyiigira ono brother wange. This is my brother. Nzize wano I've come here mpite na Pastor Namutebi ku kyaki yaffe Kajansi Kitende. to invite Pastor Namutebi to our church in Kajansi Kitende with 60. Mugenda kunnyambako mwenna You're going to help me, all of you, okuyita abagagga b'e Kampala. to invite the rich people from Kampala. Ennaku z'omwezi genda kubeera mmeka nga August agwako Sunday esembayo? The last Sunday in August. What's the date of the last Sunday of the 27th of August? Ajja kuba ali mu ggwanga Pastor Namutebi. She will be in the nation. Kale bw'anaasonda miliyoni 2 When she fundraises 200 million, nze ngenda muwa miliyoni 10 nze nsigaze 10. I'll give her 100 and I'll remain with 100. 27 On the August next 27th month. of August next month. Pastor Namutebi, I love you. Ennaku z'omwezi 3 The last Sunday is going to be the 30th of August. kangende kanebake. Let me go and rest. Bye. Let us pass Bye. pass this one outside. Let us pass where we came from. Kale kangende kanebake. Let me go and rest. Temufaayo, temupapa nnyo. Don't worry. Mpola mpola, she will get there. Mukubeerawo kwa Mukama tewaba wa collapsing. In the presence of God, nothing wrong can happen. Kale ndowooza omuwulidde naye kisookera ddala abaweereza tufunengako obudde obuwumula. Lumu abantu baliviira katuuti ne bagwa. Okusiba katuuti tekitegeeza nti oweereza Katonda. Guno mubiri gukoowa. Muweereza gwe funangako obudde obukumala owummule. Otherwise lumu ojja kuva ku katuuti ogwe ate bakudduse mu ddwaliro babuuza ate omuweereza abadde kininga omubiri gukooye. Mubiri nga gukooye gwetaaga okuwummulamu. Kakati mu bigambo byayogedde Pastor Namutebi Pastor Manjeri agambye yabadde yakakomawo okuva e Hong Kong, China, Japan, America n'ebintu ebirala. Tematema speech ye tulabe bye tusobola okuba nga tetwogerako. N'agambye era yabadde
yabadde akakola ki yabadde yakakomawo wiiki emabega n'abazungu ate ne bakola ki ne bamukyalira ng'alina batwala mu crusade. Yabadde bamuwa ekitanda mu Amerika ng'ate alina obuzibu n'omutima nga tegupampinga bulungi oba nga tegukuba bulungi oba tegutambuza bulungi musaayi, kitegeeza abadde nga mulwadde. Mu birala byayogedde bw'abantu badde tebamanyi nti abadde nga ku kitanda nga mwotwalira ne maama we ow'emyaka 9. Maama congratulations okuba nga wezezza emyaka 9 ekyo. Abadde tebamanyi nti ali ku kitanda. Baana be badde bamugaana okuba nga alinnya ennyonyi. Badde bamugaanya okulinnya ennyonyi olw'embeera gy'alimu, naye n'awaliza empaka n'alinnya ennyonyi. Okitegedde? Ajje mbwawulirize sisita we Namutebi ng'abuulira. Okitegeera? Akaseera ako kabadde ayogerera mbabadde alina okubeera n'omukugu gw'ayise specialist, kitegeeza yeekenneenye embeera y'obulamu bwe etali nnungi, naye ageza okwekanga ng'ali ku ki ng'ali katuuti, era n'agabako ku ssente omukyala wa Bishop Makumbi n'amuwaayo akakadde. Bishop Makumbi n'amuwaayo obukadde 2, n'abadde azisolooza n'amuwaayo akakadde emitwalo 3. Naye waliwo ekikolwa kye saagadde, simanyi oba mwe temukyetegerezza. Producer wanaaba asobola ajja kikuwa wa ssente wazisenze waati n'azisuula wansi. Jjukira abadde azibala oba naye agudde lwa ssanyu oba lwa simanyi nakumanya naye kimusudde, naye lugezo langa naye abadde azibala agudde. Kakati agize omukono ssente n'azisuula wansi. That's not good. Kunze gwe kiyinza okuba kirungi, naye kunze ekyo ekikola nze kirabe nga si kirungi. Azikasusa eri waati azibala azibalire wansi. That acting nze tensanyusizza ng'omuntu. Kakati agenda kukola mbu olukuŋŋaana alwogedde awo era agadde okwaniriza Pastor Namutebi mbu bayite abagagga b'omu Uganda bonna, era n'agamba Pastor Namutebi kasita banaasoloozayo miliyoni 2, buli omu agenda kukwata ekitundutundu ku ekyo ateeke mu ndyanga asobole okuba ng'ate yeeyongerayo. Kitegeeza bagenda kugabaniramu wakati, ajja twalako miliyoni 10 ate ne Namutebi naye atwaleko miliyoni 10. Mu bufunze bibyo ebigambo byayogedde mu ddakiika ezo z'amazaawo. Abadde avaawo ate n'abanga akolapsinga. Bishop Makumbi n'agamba nedda, oyo mwoyo wa Mukama temupapa, ajja kgenda. Kakati ekyaddala sisita ffe tumusabire. Sisita tumusabire. Amazima sisita omuliro gwe yaliko gwazikira dda. Otunulira Pastor Namugundi Irene Manjeeri w'emyaka 15 we yafulumiza biiti eyo eya non-stop n'owa ssaawa zino banjawulo. Waliwo big difference. Kitegeera? Difference nene nnyo wakati w'abo abantu ababiri. So kitegeeza sister yetaaga okuba ng'ate atwongera omumusabira. Yo akuumye sikiini okweyerusa kwo, ataddemu akasente omutindo abaagala okweruka gwegwo kwabo ababyagala. Batabyagala bibanyiiriza ddala, naye oli wa ssente ze. Oli waki? Oli ate wa ssente ze. Naye kiranza abaweereza kye saagala. Bino mbyogera nga nze munaye toyombera mu comment section agamba mbyogera nga nze. Okwesoma ku kituutu okwo nze siyagala. Bakuwadde nga platform yogerako ebisaanidde. Tugala ne tuva ne ku mulamwa. I'm not against her. Ali bino byonna badde nva Hong Kong ate ne mpizako e Japan wuuyo mu America.
yerabidde Los Angeles akyagala ekibuga ekyo. Los Angeles Los Vegas kibuga kiki yayimba mu luyimba Los Angeles. Manyine mwabagenda mu America mwababimanyi ne non-stop bwagiwulirizaako naye ebyo nanze tebadde tebyetaaga onyumye gyewayitiddeko wuyo Japan wuyo America wuyo ate bingi byabadde anyumya ate nga tebyetaagisa akaseera ako. Jjukira mugonvu alina okuwummula oba alina okugenda alaba specialist. Banaye oluusi Katonda waffe ono tujja mumuteeka mu bikemo byabo Katonda takemibwa naye oluusi Katonda waffe tujja omwogezaako ebintu ebitali bituufu ng'ate it is our problem. Ekintu ekyetaagisa eddwaliro genda mu ddwaliro nga wokkiriza Mukama. Kakati omulaba naawe n'okwogera tasobola alina beera mu ddwaliro oba alina kuwummula. Abawuliriza abamu mujja bava ku butuuti mu ggwe kuttako okuba baddusa mu ambulance. You don't rest. Guno omubiri guno ojja kukomekeza nga bakuwadde ekitanda nga teguwummula. Nze mbadde simutegeredde Manjeeri. Tegeredde ku kusoma America, Japan ne Hong Kong awo ntegeredde nti ono ye sister waffe Manjeeri. Amyuse baaba. Oyo si Caroline. Caroline wa ekyo kyuma bakufumba awe n'okakasa ti ssente zo ozirabyeko kyezikoze naye byonna katusabire sister waffe. Sister waffe mumulaba health wise is not okay. That's number one. Health wise is not okay. N'abalabira ewala eby'omwoyo era mulaba nti waliwo ekitakola ki, waliwo ekitagatta, waliwo ekitagatta. Okitegedde naye nga byebyo ebyabadde ewa Bishop Makumbi. Abangi badde beebuuza bana ate ki ekigenda mu maaso. Irene Manjeeri yabadde ki? Ndowooza naye weerabiddeko tewali nnyo kyamaanyi nekirabika medical yabadde tali fine ate kuwaliriza. Omanyi tulina emputtu jakumalako bagatugamba malako nja kumalako. Okitegedde okomekereza ebintu byonna bikoze eki? Ebintu byonna ate byonoonese. Naye tumuteeke mu ssaala bambi Mukama amusumulule health wise ate Mukama amusumulule spiritual wise. Yetaaga asumululwe. Ni Manjeeri gwe kankuba ekyayika ni Manjeeri owedde si y'ono naawe. Si y'ono. Naye ni Manjeeri mwozeemu. Wenjogera ennyango oyinza omuyita wa MGO. MGO. Modified genetically. Modified. Si yoyo original. Nzakubuulira kugira nga gwe tomumanyi. Yaliko wale tayali wamaanyi naye yaliko ku fire. Yaliko ku fire. Yemuna Sitaani ono ye muzibu. Sitaani alina ddala omusumba nga tova ku nnyonyi. Ng'ebiseera ebisinga bimala eyo mu America nga tokuyitibwako kuli wano. Awo obuzibu babulabise. Nzakubuulira. Nga mu mwaka emyezi egisinga ogimala bweru wansi mwe wayitibwa. Awo ebizibu bigenda alabika. Nzakubuulira. Sumba bangi nga ekkanisa gisumbira America. Nga ye ali wano manya America wanajjawo oluusi waliwo conference bikifi naye nga ye overseer. Kati ekyo ate kyakabenje nnyo mu nsi ey'omwoyo. Kyakabenje nnyo. Kikyenyiza okwogera ekirala singa kirala kyenyinza kwogera naawe obyerabiddeko. Ab'amaaso ag'omwoyo abalaba balaba. Abalabisa omubiri mu byo bimulabye ebyebyo naye abalabisa omwoyo mumutegedde. Waliwo ekitagatta. Aneewummuliremukko. Bayibuli
bayibuli egamba etya kigambo ekimu kimala omugezigezi okuwulira naye tusabire sisita ekyo kyo tokyerabira katonda aba kuwadde ekisa katonda aba akikutadde ku mutima sisita muteeke mukimusaala akugambe wuyo alina heart problem abadde alina kubeera na mu ddwaliro okitegeera so tumusabire mukama amusuuse bukalamu yino mwana wa bugiri mwana musoga mwene mwana wa mbooli na maido kale gamba Yesu olunaku olwaleero nkuwa obulamu bwange obeera omulokozera mukama waabo saasira obutali butuukirivu bwange naze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde amina era amina nnyo ddala kale nze kaneetololemuko katono sirina bingi byakwongerako naye tukomawo ku desike yaffe wakyaliwo bingi we tuba tusobodde okudda leero tuba tetusobodde tuyinza okukwatagana olunaku olw'enkya nkya public holiday mugenda kulonda ba LC1 kale tubaagaliza akalulu akalungi mu mwenna abeesimbyewo ate we bakuwangula si enkomerero y'ensi kimanye nti Yesu ye Mukama. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.